Abalungi abagalwa mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbaniriza nnyo ku Bible and Politics nange SPS Mubire. Mbaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nsaba owulire emirembe ku programu eno, ku platform eno, essaawa eno. Feel at Jesus, feel at peace. Manyi oyinza okuba olina w'oyita awatali walungi. Oyina ekintu ku mutima tolina gw'oyinza kukibuulirako, kikyo ne Katonda wo. Oyina kyewasuubidde ne kigaana. Nsaba Mukama akuweeyo ekigambo ekiramu ekiva mu kigambo ne kifuuka ekikola. Mukama akuweeyo ekigambo kikukolere, kyexercisinge munda mu ggwe. Ojja kulaba Mukama ajja kukuyisaawo w'otasobodde kuyita leero. Togwamu maanyi kuba n'olw'enkya lulwo. Olwaleero bwe luba luganye then enkya Mukama ajja kukuddizaawo ekisinga ku ekyo ky'ofiiriddwa olwaleero. Olwaleero Friday tubeera n'amasimu, waliwo ebintu eby'okugyawo. Njagala kwanguwa nnyo nzijawo bye nzijawo. Tugende mu masimu ng'obudde bukyali, then oluvannyuma ngende mu ka politics n'ekigambo kya Katonda. Obutegeka okuba essimu eri gye tuyitako eri +97433 939639. Eyo ye nnamba gye tukubako, gye tugenda okukuba n'abantuusa okuta amasimu. Ndala kusooka okuwaniriza n'okwagaliza abakyala olunaku lwammwe oba luweddeko n'okuggwako, naye ndubaagaliza. Tugenda kuba ku lunaku olwo lwe tugenda okuba nga twogerako mu Bible ne mu kigambo ne mu programu yonna. Ne katumale okuggyawo bino ebitalinda. Security alert siina nnyingi nnyo leero, nyinawo ntono kuba njagala kuba nga twanguwa mangu ngende mu masimu. Okusooka byonna, Minisita wa Education owa Rwanda abadde Uganda era abadde mu State House n'abeera n'ebekikwatako ne bamuwa ebigezo bya past papers za S4 ne S6. Tetundamanya kiki lwaki bazitutte e Rwanda ezikoleddwa mu S4 ne S6. Bazimuwadde n'agenda nazo e Rwanda. Tugezaako okukigobera tulabe lwaki bakikoze bwe batyo, era ekimu ku bibataataganyizza okuba nga bikyuseemu ekirwadde kyabwe era ekya bulijjo kyakubyeemu ku Geneti, ebintu ne bikyankalanamu awo. So byebyo byabaddeyo ekiro, byebyo byabaddeyo. Then ekisembayo mu security alerts nga ngenda mu masimu kuba sagala kwogera nnyo genda wala, ebyo bisigale tugenda bisanga mu politics. Kayihura, Museveni, Kandiho ne gurupu yaabwe eyo olw'embeera eri mu Uganda ey'okubanga bannayuganda tutadde gavumenti ku nninga, parliament n'ebirala byonna nga bwe mubiraba, bateesa okukola kino ekintu, okutwala amawulire. Bagenda kukola ettemu mu Uganda, ettemu lino nga lya bijambiya. Mujjukira nga nze nasooka okujja ne mbagulira ebijambiya by'e Masaka, mukijjukira bulungi. Bagenda kutema ebijambiya era abagenda obitema bamaze okufuluma, bamaze okuweebwa position. Mugenda kuwulira ebijambiya mu Ntebe, mugenda kuwulira ebijambiya mu Mpigi, mugenda kuwulira ebijambiya e Kayabwe, mugenda kuwulira ebijambiya e Bukomansimbi, mugenda kuwulira ebijambiya e Kalungu.
so ne mu Uganda yonna. Bagenda kukola ettemu batemeteme ebijambiya amawulire gonna gakyuke gonna gadde ku bijambiya gadde ku ttemu ly'ebijambiya. Nga batema ne bakwata bano ne batema ne bakwata oli ne batema ne bakwata oli okulaga nti nno balina kye bakolawo. Eggulo nga nvudde wano nafunye information ne tugibateerayo ku banna badde maze okuva ku program nga Mpuuga yatisa abantu okuva e Masaka mu Costas nga yeeyiye fanda n'abatika okubatwala ku Women's Day nga bagenda kukyuka mbuno beeweeyo bagambe babadde ba Nuupu wabula bakyusa okuva mu Nuupu okudda mu NRM. Kwabaddeko ne bakansala okuva mu kibuga eky'e Masaka naye nga baweereddwa ssente. Era information bo bennyini be bagiriikinze n'abantu baabwe nga bannoonya ne bagamba noonya wiro omugambe Mpuuga atutwala simanyi Kabula simanyi biki okugenda tugambe nti tubadde ba Nuupu tukyusa okudda mu NRM. Kati naawe wetuli twakataddeyo ne tugamba mukatambuze ne katambula kye katambuddeko sitegedde nnyo bwe bitambudde. Mbadde ndi ku flashlight simanyi oba babikoze mbadde ku flashlight mbakulisayo mwena babadde ku flashlight. Program ya flashlight encha ejja kubeera ku ASP Asimowire Bible and Politics YouTube channel mujja kubanga mugisangayo. So wakati mu kukyusa amawulire bagazze ewalala tuve ku parliament tuve ku Mpuuga tuve ku biki bagenda kuyiwa omusaayi gw'Abannayuganda. Bwe mulaba wonna watemeddwa ebijambiya Museveni, Kayihura, Kandiho ne gurupu eyo mutabani wa Museveni be bali mu bijambiya. Mukiwulidde mukatemeyo mukatambuze gwenze tonsaasira gwe katemeyo katambuze. Kati buche ku machanga batemye abantu ebijambiya mpulira omuntu agamba mbu gavumenti tuyambe nkukuba oluyimu nkovu y'ejambiya mu kiwundu mwennyini mwemba nkuba oba omanyi agenda obbatema gavumenti yegenda obbatema. Ebisigadde tugenda bisanga mu Bible and Politics. 1 Saabawadde kyawandiikibwa ate sigenze mu Bulango. Maureen Skinikya yakutusako program eno wonna wooli. Maureen akola ku lususu. Maureen bw'oba olina ekizibu ky'olususu contacting Maureen Skinikya asobola okutuusako ebizigo awo wooli. Ate tulina ne Premium Dental Clinic esangibwa Makerere Kavule osobola okugikozesa bw'oba olina ekizibu kyonna ekikwatagana ku dental ku mannyo. So abasobola okukuyamba bakugu nnyo mu ekyo balina machine ezikola buli kimu kye weetaaga. Yo nga nvuddeyo tulina abantu abalala abakola ebintu ebyenjawulo nga bantu bankyukakyuka mubawe ku kasente nabo babawe service zaabwe. Tulina omuzimbi, tulina ayokya gates n'ebyuma byonna kyoyagala okufunya kyonna automatic gates biki byonna wali. Then tulina ne Sama Uganda bw'oba ofuluma Uganda oba oyingira oba olina omulimu gwonna ogusaana emmotoka contactinga Sama Uganda abe nga akutuusaako kye weetaaga akutuusaako emmotoka naawe obeerenga omuwa ku ssente. Olwaleero tugenda kukola bukozi revision nga lunaku lw'abakyala. Twayogerako ku kyawandiikibwa kino ekisangibwa mu kitabo ky'okubala essula 27 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olw'11. Numbers chapter 27 from verse 1 to verse 11. Tugenda kwogera ku bakyala olunaku lwammwe. Kale situtebudde eddakiika ziri 12 zokka eziyiseewo. Tulina amasimu okutuuka ku ssaawa n'eddakiika 45. Kitegeeza tulina eddakiika 40 tulina eddakiika 40 kale tulina eddakiika 40 z'amasimu. Eddakiika 40 tuzaagalamu abakubi bameka. Eddakiika 2 toyisa budde muteese bye muteesa tugire tuveewo tugende ku nsonga endala nazo tuzoogereko. Abitex ssaawa yonna nzija. Abitex ssaawa yonna nzija. Kamala okumaliriza wano. Abitex nzija ssaawa yonna tugenda kugwisanya bwenyi. Abitex nzija. Gwe Abitex
Kyagulanyi golowooza mbu simanyi oli promota teyeetaaga promota tulina makulu mbwe ensonga atandise ozikwatanga bajjo nzijja gwe Abitex ezizo ze wakwata obulungi gundi ez'amaama fiina gwe z'amaama gwakwata obulungi ensonga SB4 teyajja luvannyuma n'amukutwalako SB4 yamukutwalako n'osigala gundi ng'oli awo ng'angala gundi gwamanyi okukwata obulungi ensonga SB4 kirenzi kyava eno mpolampola kimukutwalako gwakwata obulungi ensonga gwolina maama fiina lengera embuuzi nzija Twitter ku +974 33 93 96 39 volume yeyo volume yaweddeyo nalongo tokuba Hello. Yes, hello. AS Kyasiimwe live. Bible and politics wekiri. Ntumira ku bonna bawuliriza. Amina. Naffe tukutumidde. Era nga nange nteesa nga ngamba Omunnayuganda azuukuke. Nnyabo. Kye kiseera ab'obusuuti badde ku mabbali essaawa ly'Abannayuganda. Essaawa y'Abannayuganda bazuukuke ab'amasuuti badde ku mabbali. Ow'amasuuti waba wetagala mukulembera adde ku mabbali abatali b'amasuuti bamukulembere. Agende yeekuŋŋaanye ne banne ab'amasuuti nabo batambuze ekyabwe omulembe ogwabwe guweddeko. Guno omulembe gwa butali gwa bamasuuti abatayambala masuuti guno omulembe gwabwe. Exactly. Kwe kuno okuteesa okubadde okwange. Tweyanziza nnyo nnyabo. Mwebalire ddala. Nawe nkukutte dakiika emu bbiri. Toyina network omulala. Omulala. Ab'amasuuti omulembe gwammwe guweddeko. Mututomeze ebbanga ddene basajja mwe muli babi mutulwisiza mu ddungu. Naye bannaye omuntu atasoma Bayibuli simanyi bw'obeerawo. Ani ali ku layini? Mwete si muzimya nsa wano zitomeregana ziddayo. Nkukutte. Kale nnyabo. Nawe gye baliko nnyabo. Kati baluwa y'ente bastoppinga ebisolo mu nte. Mu Kampala mwe badde balundira ebisolo bye basalira ku bbuca z'omu Kampala oba biva bweru? Nange sibitegedde bulungi. Kuba Kampala sirabawo nnyo wali malundiro manene balabika babe nti bastopinze eby'omu Kampala. So kati ekigendererwa kiri ku ki? Kusanyalaza bizinesi zonna mu Kampala. Nze ebyente ebyennyama nze nabibagamba dda kyokka ate yo kalantiini ye 40 eggwako leero enkya babakkiriza okutandika okulya ennyama 40 kati ate Kampala basibye. Byonna byakusanyalaza ba mu Kampala. Nze kasita nabibagamba era enkoko zitambula naye mulinde ekisenyiga ekigenda okujja Uganda mugenda kutya. Byonna si ebisinga obwangu ate nabudde n'abaana abasomero era aba senior 60 baayise bulungi era mu Central. Ngenda birondoola mbiriko nkyabigoberera no comment at the moment. Nja kubambireeta maybe Okay. Ennyabo. Okay, kale katulinde tuwulize. Kale mukwano. Kama kumpera omukisa ennyabo. Kendeezaako ku TV yo ssebo. Mbadde njagala kukuba mbadde njagala kukuba Abadde otutta amatu sooka otereeze gundi oddemu okube. Wangi
Dubai atolina network. Tekako VPN nyaba. Omulala. Sebo kendeeza ku TV yo, kendeezaako lyokojje. Kendeezaako okomewo bambi. Obadde otutta amatu. Wanji. Kale sebo. Kuweereza. Sebo. Tunaanza naende mu kisanyiga kitono. Ngolabye nakyo. Olamu gamba ki kakate enteesa yange nzowe ebibonerezo. Kati bano abasajja obusefuliya bwe beetikka ku mitwe obubamenyera obwerere obutali mu magezi nga buliko nziro kusiiga bantu nziro. Omuli bano bakasolo bw'alaba Excellence ng'agenze ne Babi alaba bagenze kwesiyaga obusiru obumuli. N'agambye atya? Ate last time bwe baali ku barometer ekyo byayogererayo. Bwe baali ne bannamboozi. Kakati oli ayogera ku ssente era infact iyo program eyaliko yemu oliko ayogerera ku ssente mmanya nga His Excellence alisiibinga ssente okuva like ezokukozesa biki ez'ababaka ezebalisiibinga nga bakabalonda emiliyoni 2 ezo ziri mu buwandiike ziri mu gundi ya constitution. Owulira oba bombogeza busiru ng'era beetise obusepiki obutali mu magezi. Kati onagamba nusu emiliyoni 5 nti busente tebusuula kwana amasomero gameka tetumateeka wadde entebe n'emu kugatuula. Miliyoni 5 bigula entebe mmeka mu masomero agali agamu saidi mu Uganda saidi ezimu. Oba abasajja bano kati olaba Sseggona wajja akanula agaaso ng'ajja abazimu ssuli. Bano beetaaga kuvuma buvumi tebakyalina kirala kaki batuyamba abo okubwa. Obuliri era babasaasira nateekawo akakadde bakube enfunguulo naye simanyi alikekola. Nali mmanyi akisawa mwe yawanvuyira ate obusiru yasikola busiruwazi. Kuba gwe nali njagala ogguwa. Kati naye ali awo mbuzi bubuzi. Pasita beera bulungi kuba obusubu bulina bungi. Wera bakasita osiibudde kubanga maama oba obusungu. Wanyi sebo? Mukama waffe yeebazibwe ssebo. Mukama yeebazibwe nnyo ssebo. Obulamu bulungi. Obulamu bulungi ssebo. Amina. Kaakati ssebo. Nze ensonga yange eri ku nsonga yabadde mu wiiki nga bw'ogambye ensonga ya leader of opposition. Mpozi n'ekirala kyensaba mbadde nsaba mukyala wa Lukamba oba mu kiraasi abeeramu simanyi ajje mu kiraasi buli lunaku tabadde talina kumisinga kiraasi oba kwali situmanyi naye. Kubanga ndowooza kino naye kimukwatako kyetuliko kati naddala ekiriwo nga bw'okiraba embeera nga bw'eri baye mupi bonna be tulina abamu nga bw'obajja bamenya bakakembo baani abo kino kyemanyi naye kimukwatako ku ssaawa zino kyakyova nga akugambye nti teyeetaaga kumisinga kiraasi yadde n'olunaku n'olu. Yesebo. Kaakati nenzira ku lunyiriri olwo ku kagurupu ako nga bw'okamanya ako ak'abannaffe abo ndowooza bo beemanyi kagurupu kanene oba ndowooza nebigirwa wamuwulidde bye yandayogera alina puroguramu gye yabaddeko oba wamuwuliddeko? Sinamuwulira. Alina puroguramu gye yabaddeko oba yabadde ku ka TV kyawo. Naye ng'ebigambo byayogera tebyabadde tebyawukana nnyo ngera bw'omanyi kagurupu ako omanyi kagurupu kaali kanene abaana ba UID baali bangi baali banene naye ngera bw'omanyi nti abasinga obungi baalema okufuna emirimu okukola bo baali balowooza nti politics gwe mulimu ate nga kale bwe kyali kubanga abantu baali twabeesiga nnyo nga bw'omanyi nti bw'ajja ku rediyo n'ayogera kati nga ogamba nti teri mulala oyo baabo bamabikke
nze natandika okulaba mabike nga Ssebaggala ajja ku bwa meeya ndowooza Biden ye yali omuyambi we bwe mba seerabidde nnyo naye mubuuze okuva lwe yavaako ku buyambi bwa meeya wajja yali asabye omulimu kale gwe basuubira kukola ki era nze neewuunya abantu ababeerawo ne bagamba nti no kwegamba nga banenya Bobi Wine ate oluvannyuma ennyo ebyo ebintu mmwe mwasooka okubiraba baticha Lumbuye baani kakati abantu ne bagamba mmwe mugenda kwonoona struggle naye nga mugezezaako mukuba ttooki mu maaso mulage abantu bikiri mu maaso n'obubi ki obubalimu bwe twolekedde mu bantu abo kubanga bo baali bamanyi nti guli gwe mulimu ate nga mwera bwe gwali omulimu kuba yajjanga eno n'abafuula abalimu n'agenda eri n'ayogera byayogera ne basasula okitegedde so kaakati kyoba olaba nga mbadde nsaba leero ku luno nsaba mwakyala wa Lukamba tava mu era alina kubeera nga ndowooza oba yeebaka mmeka alina okubutamisinga kiraasi yo eya Ticha Lumbuye abeere mu kiraasi ku luno tetwagala gamba nti ate tugenda ku kyalo kubuuza ate kukola ki alina okubeera mu kiraasi kuba kakati nga bw'olaba kati buli kimu kati kisookera ku social media tolina kirungi kyogenda kusookera ku radio oba TV tweyanziza nnyo ssebo kale mukama wange neyanziza okumpa akati kale ssebo sagala kudda mu bigambo bya muntu bwe mwabyeyogerere nkukutte wama kale ssebo now I'm not going to include lamentation into this continue of the system of the galvanization. Nenga tewulikika bulungi. Genda maaso. Pastor no message yange gende buli muntu yenna yefuga ati wakaliiti wakiibwa nti wa mugaso nnyo mweno struggle. Ne bw'anaaba ACD waffe n'avaayo n'alya mu pulezidenti waffe olukwe tekigenda kutumala mu maanyi tekigenda kutukakkanya tekirina ngeri yonna tekigenda kukonzeryamu struggle. Eno message kwa Museveni w'obanga oyagala okukakkanya struggle kola ekintu ati compromise Bobi Wine bw'oba compromising Bobi Wine ne bw'anaaba nino compromise omala budde kubanga tetutalina we tutwala biragiro tetutalina we tujja biragiro ebiragiro tubijja ku muntu omu ow'ekitiibwa his excellency Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine abasigadde tetwetaaga kumanya kaabaani nga baagala okukakasa nti ebiragiro tubijja mu kifo kimu wa mukulembeze waffe Bobi Wine. Mukama Katonda asalewo pulezidenti waffe akomewo afuneko omukyala nga lugenda Masaka. Abo bagamba nti Masaka yaabo bajja kaka nti nannyini Masaka ali muntu omu yasalawo era yalagira tetulina bwe tugoberera yenna tugoberera omuntu ama his excellency Bobi Wine. Oli ne bw'anaavayo nti waatika gundi nti agenda kwogera kinayogera nti agenda kutijja kutumulamu kwa kununula nsi yaffe. Essaawa zino tulina kusooka kununula Uganda ebirala tujja bitereeza. Pasta we bali kiweereza byebyo. Kale ssebo. Wanji Mukama yeebazibwe nnyo nnyabo. Mbadde njagala kujjukiza Mpuuga nga njagala mugamba nti ye wa kitiibwa Emmengo naye pulezidenti waffe wa kitiibwa mu Uganda yonna n'ensi yonna. Ekyabeerewo ng'akimanyi. N'ekirala waliwo olunaku lwe watugamba nti bwe bakola constitution mwalimu omusajja
eyeekandaga n'afuluma wabweru n'abagamba bino bye tukoze tebiriiyo. Nze nsuubira ye yali Munnayuganda, abalala bonna bali Banyarwanda. Okubanga olaba abo bampuuga batwekweseemu eryo ebbanga lyonna nga tetubategeera. Kituufu, batwekweseemu ebbanga ddene nga tosobola nakitebereza. Nze nsuubira oyo omusajja yekka kwabo abantu abaali batudde kwabo ababaga constitution, kirabika oyo omusajja ye yali Munnayuganda, abalala bonna baali babano. Toyanziza nnyabo. Kale pastor. Ndagala buli muntu yeyogerera ekiki. Hello? Hello. Yes, pastor. Yes, sir. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe nnyo sebo. Sebo ogutateganya wano. Ogutateganya teguzza ngoma ye sebo guma maaso. Yes, sebo kati nze sebo mbadde nange nina ekiteeso nga ngamba nti bannayuganda bannange nsaba tutunuulire nnyo ebintu ebigenda mu maaso. Nsaba tutunuulire nnyo ekintu kya mpuuga kino. Tukubemu akafaananyi emabega. Wano wabaddewo abantu abategeke nga bavuma kabaka, nga bamuvuma enkya n'eggulu. Naye njagala mwetegereze bwe baali bavuma kabaka oba babadde bakola ebintu byonna bibadde kabaka, bantu bameka abavuddeyo ne batandika okubuuza ki ekigenda mu maaso lwaki bavuma kabaka. Era ffe twagala. Ate era njagala okay. Njagala ekirala kye tuba tutunuulire ennyo. Mulutunuulire bu radios ne bu TV bonna ne bannamawulire bonna. Ekintu kino ekya mpuuga. Bajjawo ensonga enkulu eri mu ddiiro nti mpuuga yakola ensobi okulya enguzi. Bakulembeza baagala bateekewo ekintu ekitaliiwo nti Kyagulanyi yatabuka n'empuuga. Kiri ekyokugamba nti mpuuga yali enguzi bakitemereko ettaka. Bakiriducinga. Bakiriducinga kibenga ekitaliiwo. Kibere personal. Kati ekintu ekyo otyo. Njagala tukitunuulire nnyo. Mulabe nti nno babadde bavuma kabaka, bantu bameka abagenda nga batalagoba obwo bu radio ne bugenda mu bannadduli ne bugenda mu baani ne bugenda buli wamu. Kati bano abantu balinga abali ku save ey'okulaba nti batutemyetemyemu kyenkanawa. Kubanga mpuuga okusinziira ku bwino yenna avaayo, mpuuga oyo si musajja muganda, kati nange nkikakasa. Naye baagala kulaba batutemyetemyemu kyenkanawa era wawe batuuse we basobola okuga nti kati basobola otuteekinga ono. N'olwekyo bannayuganda bannange okuva mu North mu Mambuka mu Maserengeta mu bukiikaddyo mu bukiikakkono twetegereze nnyo ebintu ebigenda mu maaso, naye ffenna tusigale nga tuli omuntu omu nga tugoberera ekintu kimu kya kununula ggwanga lyaffe kulijja mu mikono gy'abasajja bano Abanyarwanda. Ebyange okwo kwe kubadde okuteesa kwange. Pozi nakana akataleke ka pasita. Mbadde nsaba otukkirize tusondere Mama Eben tumusondere tiketi asobole okujja eyo wabeewo embeera ebeerawo wakati wange naye. Mukama akukuume ku lwa Katonda n'ensi yange. Bye bye. Ani omulala tiketi bo tansirike wanji mukwano mani. Hello, pastor. Wanji mami. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe nnyo nyawo. Webale kutuweereza pastor. Amiina nyawo. Kaakati amanya nze Christine. Nze omulanga gwange mbadde ngukubira okusinga aba UPDF. Bannange aba UPDF wenna we muli. Buno olusozi nze ndaba tululuddeko nnyo bannange. Bannange mukole kyonna ekisoboka. Abantu tubatwale Lwampaka, bantu bagende ku street Lwampaka. Gwe tunaddawo nti tulinda abantu nti ate tulinde buli lwe bagamba nti tugende ennaku z'omwezi bweziti abantu tebataaninga up.
nze ngamba nti aba UPDF mwali badde mwekolamu omulimu abali redde babeerewo n'abaana abalala tubatwalerwa mpaka tukube buli kiramu abatali ku saidi yaffe abo bo tubakube bukubi naye tugende nga tusonga mbeere kubanga bannange abasajja gye tukoma okulwawo gye bakoma okututumalawo kati tebereza bali mu kututeeseza bijambiya tunaabeera paka ddi ku ekyo omusajja atumalawo bannange omusajja atumalawo twebereremu aba UPDF mbeegayiridde mumpulira bulungi naye mbeegayiridde bataata twebereremu olusozi tululuddeko nnyo bannayuganda baggwawo abasajja batuteeseza buli lunaku tebatuula naye ffe tuli eno twebaka abalala abantu battiddwa abalala bawambiddwa ffe tuli eno tusirise tunaakoma ddi bannange twebereremu bannange webali nnyo pasita webalire ddala mukama bagenda omalawo siriimu bwe tugamba tumalawo gwe naani tebajja tumalawo wangi kale mukwano nawe kale sebo nawe gye baleko sebo ekyampuuga kino bisi abasajja bano batwala ettaka n'eryekirinnya bakoze eki ekintu kya mpuuga kati abantu bona amagezi bagadde ku mpuuga naye ng'ettaka liruzira ligenda ese bogenda maaso nze mbadde nsaba tunulire nnyo ettaka eryeruzi eritwalibwa n'eryekirinnya kale sebo akuume amina sebo n'omukulu lwa kibishopu yesebo ebaba ge bali kuweereza amina sebo nza Isaac Kyagulanyi the second nga nkubye ndidi nti olwaleero oba oli ku program yaife y'okukuba amasimu nga ali kuwuliriza naye ndidi ekijja mu maiso butimpegaano nze omulanga gwange gwe ndi kwenda okusooka okukobera bannayuganda mwena tuve ku ekintu ekyokuloba mbu titulikoba mayina mbu tusirikira mayina oidi obunalwanda buno butuuse ku levu etumanirira bwatutuusa mu kasonda nga tukoba ati amannya gange kangasirikire baana obunalwanda buno tubukubye kati saawa eno bunafuibwe tubulina buli ku kisenge tubukutte ffenna tuveeyo ng'ogamba kize gundi kubanga oyisaawo ekintu nga tewetya nize Isaac Kyagulanyi the second paka kutwala bunalwanda kyakubiri buteekagande ensonga ey'okubiri omukulu mpuuga ono alina akamaliriro ate ali kumanirira pulezidenti waife pulezidenti amukobye ati resigninga yakanabala yazimba muguda mbw ate kabiri sitakuresigninga ng'amanirira pulezidenti okusaaga mutandika okuta details daago ku social media mukazi ge yali abaana be gye basomera tukoya agatunga agakabisa mu president amaiso ensonga eyokusatu nga mbikwanguyizaaku ebijambiya mukulu wa kibishop wali akakoba kano nti ebijambiya bijja kwida ebijambiya byatandise wano edinda wano batemye omukulu wa eyali gundi headmaster wa Muyiri primary school mukulu Lwisabiri abatuusi bamutemyetemye ebijambiya yafa batematema n'abantu abandi era abantu balumbuye imwe aba online mwogera ebintu kwegamba imwe kabiri nimwe betwemereraku nakanoni wano ng'ova ebugembo gye nakanoni batemye abatuusi bali kutema atema ebijambiya biriwo banandi bakona buno obunalwanda tubulina mu ngalo buli muntu mbakubi ninze Isaac Kyagulanyi buno tujakuba tubulina ate buti saawa eno bali kutengeeta kankome wano n'abalala nabo bateese mukulu wa kibishopu webala okuweereza saabagambye ku bijambiya by'e Busoga bannayuganda saabagambye
Allo mukama waffe Yesu Kristo yebaziwe. Yes, yebaziwe nnyo nyawo. Kati nze njagala nsooke njogereko ku lunaku lw'abakyala. Olunaku lw'abakyala nze nga nkyali muto nalabanga bamaama baffe nga beetegeka ne bambala ne babaako gye balaga ne bakuŋŋaana ng'abakyala olumu baayolesanga bye baluka bwe bataakolanga ekyo baabanga ne bukonsati bwabwe era nga luwa amakulu nga Museveni tannabirinnyamu naye kati olwaleeta osobola kugamba nti waliyo olunaku lw'abakyala ng'Olivia Lutaaya ali mu kkomera. Olivia Lutaaya mukyala ayina n'abaana era tosobola keera nkya n'ogamba omuntu mbu ape simanya Women's Day lukyayina amakulu teruyina. Kati kino nkitwala ate kati eri bannayuganda mwenna nga bwe twategeera Museveni nti musege, bwe tuba tutegeera Mpuuga, bwe tuba tutegeera Mayiga, bwe tuba tutegeera simanya ono omusajja yeeyise simanya Pookino basibye abaana bannayuganda mu makomera. Njagala ssebo simanya Dennis Pookino, njagala ssebo kana akantu bakakusaliremu. Bwe basiba abaana mu makomera abaana ba Buganda nga tositukanga kuvaayo ojja oyogere ndi munnanga abaana ba Uganda musibi bayaki wabula ne mulyoka muvaayo okudifeninga omubbi. Faaza waliwo faaza gwe nalabye gwe faaza Bayibuli egamba nti nno bbanga oba egamba tobbanga. Bayibuli egamba nti tukozese amazima n'obwenkanya. Faaza ddala ago ge mazima ge wayogeddeko. Bannange muleke kutujjamize. Wano babadde bavuma Ssaabasajja Kabaka ku makya olw'eggulo n'akawungeezi. Sirabangayo muntu yenna yasituse kugamba nti bannange lwaki muvuma Kabaka ne batambuze nga bwe batambuza bu media bwe batambulizaako Mpuuga. Lwaki mudifeninga obubbi? Bannayuganda mbeegayiridde abasajja abo Bamayiga tubaboole, Bampuuga tubaboole, bano Bamedadi Sseggona tubaboole, buli kabinja akawagira obubbi tukaboole. Pulezidenti waffe big up, ekyo kye twayagala, amazima ogatadde ku mmeeza. Wagamba omuntu bw'anaaba ku mazima ne bwasigala bw'omu agayimirireko. Nze ndi naawe mpaka kubawuliza bubi. Mubeere bulungi. Pastor. Wanji alo. Pastor. Amanya gange nze Nasanga Soya. Kakati badde sanga njagala kwogera ku oyo ne kagupu ke. Omanyi Mpuuga mukululumbuye naawe nzijukira bulungi nga nze bwe nzijukira bantu babiri mwe mwatandika okuba ebituli mu Mpuuga ne ka group kaako. Kati bwe tuveeyo ne abantu ne bajja nga babavuma mukolera baani mwagala kwawula mu kibiina nga tubiraba babalemerako ne tulemerako. Naye bannayuganda kye beerabidde abasinga abawolereza bali aba NRM batugamba nti nno Mpuuga musajja mugezi. Nembuuza Mpuuga mu Uganda yonna baagala tulowoozesa nti no yasomye ng'abantu basomye. Pastor waliwo omuvubuka gwendaba abeera ku gundi ku TikTok naye tewali muntu yenna amugoberera. Nze namulaba dda ng'ali ku kyoto. Is a doctor, musajja doctor abeera Sweden eyo. Naye kati bo bano ba Mpuuga baagala tulowoozesa nti no be basomye oba amasuuti ntino amasuuti ge oba abannayuganda balowooza oba amasuuti kintu kya bbeeyi nnyo. Bannange Mpuuga bw'aba baagala oba tebaagala agenda ku resigninga. Kyagenda ku resigninga. Point ey'okubiri kati Mpuuga ono kati olaba aba NRM bwe bamubira bamuprotectinga be batwagala otumanyisa nti no ye musajja omugezi ow'amaanyi asingayo. Kati Pastor kye tuteerabira balina kye bakola emabega. Kati ng'omwami oli bw'ayogedde tino baagala kubba ttaka lya Luzira. Kati ndowooza batutadde ku kya Mpuuga tubeere ku bya Mpuuga. Radio zonna zitaddeko Mpuuga kati enafu nze siraba radio za Uganda.
sizirabangako era sizirabangako era siziraba simanya buno bu TV simanya buki kubanga byonna bye boogera beyambula bweyambuzi balaga bakundi kati etuveeyo kati point weeri nti balina kye bayisawo pasi tubadde tukusaba gwe ne mukulu Lumbuye nga bwe mulabira ewala musooke mutunuleko emabega eyo kikye bayisaayo kati ffe bapokino tukube eno nga mwe mulina kyemusaakinga enkusaba kati n'aba ne point eyokusatu mbadde nsaba nuupu ekibiina nuupu si kya Buganda ekibiina nuupu nansi kya Uganda yonna kaakati bano bampuuga simanya ne banne ka group kaabwe abagamba nti no mpuuga bamuzimba Buganda yamuzimba kati Buganda buli asituse omutwe tugenda kukuba gwe pastor kutwale bano basimanya bafaaza simanya baki tubadde tubanja abantu baffe bafaaza nga basirise bapasita nga basirise abo abagundi be Buganda nga basirise abo abalangira simanya abambejja simanya biki nga basirise kati bavayo nti no akakasa nga tuli ku mpewo buli avaayo tugenda kuba ku mutwe buli avaayo tugenda kuba ku mutwe tetukyalina kyetwetaaza kale mujja tuyita nti n'abanuupu tuli babi naye tugenda kuba buli kiyenje buli munya buli musota buli kikere buli kimu ekinaavaayo tugenda kuba ku mutwe awo wenkomye kandeka abalabaddeeko pasitawe byeyekwesembanga awedde Mukama yeebazibwe nnyo sir. Kakati pasita enteesa yange kujja nga sinaba kusooka kuteesa kasooka enjagaliza maama bonna mbadde through you pastor oba gundi waffe gwali mukama waffe onaani ono eddoboozi lyaffe we tuliyisa bw'aba waali mbadde musaba nti waliwo olukwe lw'abasajja bano batuvuga batutwala ku nnamba yaabwe gye basinga otegeera ennyo batuvuga batutwala mu 2026 bino byonna byolaba bino byonna eyo delaying tactics essaawa eno gye batuliko gye batulazaamu kye batukola fulani erinnya ndikudde tuyambe abasajja batuvuga batutwala mu wingi yaabwe gye bategeera obulungi nti batutwala n'atukuba gola ey'ekibbi n'amala otukuba gola ey'ekibbi n'agiyolayo n'agutwala mu senta yennyini atuteebye yaguyola n'aguteeka mu senta n'agamba liifa ligutandike tugende mu maaso nti byonna bino byonna byolaba bampuuga kati kino bakireeta bakivugireko emyezi nga 6 oba omwaka mulamba ekyampuuga ffe tubeere ku ekyo tubeere ku eyo ensonga fulani kola enteekateeka yonna twali tulindiridde Desemba twamuyitamu naye wonna ffe tukyalinda kubanga tumanyi ekinene kijja era ebinene biri awo maaso tebagezaako ne batusenvula mu mwaka guno okututwala mu mwaka ogujja kyonna ffe weetuli tugambe tujja kupositinga tujja kukolaki naye abasajja tebatuvuga ne batutweka mu kulonda kuba tetukyalina ssuubi lyonna mu kulonda obuvuyo bwabwe bwonna bwe bazanya emizannyo gyonna gye bazanya left right gyonna nga bwe giri gyonna ogiraba nga bo baagala tutwala wali mu 2026 ate batwongere batukalakata emyaka emirala 5 banagenda okutuvaako nga mu butuufu Uganda tukyalina essuubi fulani tukole enteekateeka yonna oba abaana baffe abali e Somalia bonna mubakuba ekikopo bakomewo n'abali e Congo bonna bakomewo bannayuganda be batwale eyo bo ne basigala wano ku mmeeza baliira wano ku mmeeza bali be batwale eri abaana baffe bakomewo but protecting tulwanirire ensi yaffe abasajja bagikwagula bino byonna bye baliko byonna ne we tunaakola ki byonna batuvuga batutwala wali we bategeera obulungi mu kalulu batubire mu nnamba yaabwe tekiriyo ekyo tekiriyo sebo tekiriyo kale nesebo kyekyo mukama
Kale sebo. Pastor nkulamusiza sebo. Nange nyabo nkulamusiza nyabo. Nze Jack Kabeja Sentamu. Since down in South America. Again, South America? Of course. Pastor. Inze kyengenda okugamba abana Uganda. Pastor toseka. Bintu bya ddala. Nkyengenda okugamba abana Uganda. Nti ife abeyita nembo tebajja tusumbuwa. Pasita kye baba balina okusooka okumanya nti ffe abaagala obuyinza essaawa zino tuli bimpemempeme. Ekimpemempeme tekitya muntu wa kitiibwa, tekitya muntu eyeeyita ow'ekitiibwa ng'akola ebintu ebitaliimu nsa. Njagala batubuulire Mpuuga ye Mmengo, njagala batubuulire Mpuuga ye Kabaka, njagala batubuulire Mpuuga yasinga ekitiibwa mu Uganda, njagala batubuulire ababeeyita ab'ebitiibwa ffe ebimpemempeme ebimererezi nga tetuliiwo balina kye basobola okubeera. So kati beefuge. Tujja kukuba buli omu eyeeyita ow'ekitiibwa n'aggyayo omutwe. Tujja kuzalawa buli omu eyeeyita ow'ekitiibwa n'aggyayo omutwe. Mpozi ekirala, waliwo omwami agambye nti bano batudde bibaatinga, baataddewo bino ebya Mpuuga, tudde ku Mpuuga, ettaka ly'e Luzira balitwala. Nedda ssebo, ffe tuli bankonokono, tukuba emirundi ebiri. Pulezidenti bw'ajja n'atuwa ensonga, n'agituwa tusigala ffe nga tukalakata, ye ne yeeyongerayo n'akola ebirala era ebitutwala mu maaso. Bwe tumaliriza bino ebimpemempeme bino, ne tugenda ate ne tusanga pulezidenti waali. N'atwongera ensonga endala ez'okuggusa ye ne yeeyongerayo. Tetulina we tusigalira. Ne bwe tunaaleka ekya Mpuuga ne tudda ku ttaka ly'e Luzira nga ddire twali tulwaniridde amataka ge batutte ne tubawangula ne tubasinga. So tuyina kusima musingi. Ife ebimpemempeme tulina kulemerako. Mmwe abeeyita ab'ebitiibwa, ebitiibwa byammwe tujja kubalabira ddala nga bakubira amasasi mu ziroogi kuba ebitiibwa mwabyeyambula dda. Pasita nsigadde nze Jakabejja naye tetuva ku mulamwa Mpuuga twagala ssente. Ebyo ebitiibwa byemmwe temutunyumiza. Tulabira ab'omu Saudi America. Nze ndi Saudi kata America. Kale sebo. Jebale pastor. Kale sebo nawe jebaleko sebo. Hello jebaleko pastor. Kale sebo nawe jebaleko sebo. Kale nze kantukire ku nsonga pastor. Omanyi ekiriwo abasajja abaneno bantu babi nnyo ba Mpuuga. Omanyi ba Mpuuga kye bakola. Ba Mpuuga beegatta ne Museveni batufere baleetere pulezidenti waffe ebizibu kubanga banoonyezza ekintu kyonna kisobola omusiiga ekifaananyi ekibi mu nsi. Kiremye pulezidenti talinaako wadde kakuku konna ke bayinza mufunako. Mukirabye bamuleetedde okuva ku biiki ye ne bagamba nti wafiirayo omuntu, ne bajja ne bagamba alina amamundu, ne bamuyita omukodo, ne bamuyita omufere, bazze bamuyita ebintu byonna ebya buli kika. Mbuyabbe ettaka lya Buganda. Bazze bamukola ebintu ebyo byonna. Naye kati essaawa eno Museveni azannya amatatu gaweddeyo gaganye. Kati kye yakoze, pasita wandiika wansi ekigambo kino. AGORA. Ekigambo ekyo kisoma Agora. Ekyo ekitongole ekyo ekya Agora kye kyatandise expo yatandise okulaga ebyo ebintu by'enguzi. Lwakuba Museveni twadde tumutandiseko nga Joyce Nnyonyi atandise okugenda eri ku ddwaliro obukadde bwa $156. Okiwuliriza? Kati ekyo ekitongole ekya Agora genda okebera abakikolamu bonna. Famire ya Museveni yokka n'abaana baabwe. Era essaawa eno n'ogendako essaawa eno abuuliriza. Genda ku ekigambo ky'esperinze okiteeke mu internet. Olabe ba members, ogenda laba bakaluga ba Museveni, Kaguta, ba Otafiire, be baana baabwe bokka be balimu. Kati mulimu n'ono omuvubuka ali mu Spire, okitegeera. Kati baadde baagala Mpuuga alage nti yalidde enguzi, kyovola kati leero spokesperson wa government
ya Museveni ekimpatira alaga nti nno kituufu Mpuuga yabbye ssente okitegeera nti ekitegeeza singa president yavuddeyo ku reactinga okitegeera badde bagenda bagatta bombi wamu timulaba obubbi buubwo ne Bobi Wine gwe muwoza bulijjo naye mubbi naye president Kyagulanyi Katonda yamuwa oversight Katonda amubeererawo n'amulaga ebintu mangu ahead of time kati bano bampuuga bano babi nnyo butwa bwennyini sitaani gwe mwebuuze lwaki batugamba nti Mpuuga mutegeevu nnyo kikino ekintu Museveni yali babadde bagenda kukkiriza Bobi Wine ali akalulu ali entebe Bobi Wine waba yakamala okulya entebe battirewo Bobi Wine Mpuuga adde mu bwa president lwaki Mpuuga adde bagenda mukola abeere ne trust nyingi nnyo ng'abaana bonna bamwagala kati we battirawo be bati president Mpuuga ng'akola kiri omulimu gwe gw'okukakkanya bannaye mubeere ize kasita wendi mu ntebe obuyinza abuddizeewo ewa Museveni okiwuliriza so Mpuuga bantu babi nnyo basitaani bambadde engoye basitaani omanyi sitaani asembayo Mpuuga banywera ku nywato yemu ne ba Museveni babi nnyo era ba Ugandans mulina okubeera obwongo bulina okubeera active twetegeke president Kyagulanyi bagamba akomawo Bannayuganda ffenna tuveeyo tumwanirize ng'omukulembeze w'eggwanga era singa tusobola twandikutte ssente dola z'emitwalo ne tupangisa president ne ttiimu ye nga wagenda okuva e Bulaaya nga akomawo ne batuukira mu bitibwa eby'amaanyi tulaba Museveni wamulonda ku private jet n'amuggyako ku luno bannange Bannayuganda Joel balina otukulembera tulina okwaniriza president Kyagulanyi nga president w'eggwanga wekibanga ekyo kiganye Bannayuganda ffenna tugenda tulya amazi kubanga ge tusaana okulya bye Pastor barikuwohereza kale nnyo Pastor nze nja kwebaza pulezidenti ekyokubeera nti ensonga ezo bwe bazituulamu mu miitingi gye tutaali yavaayo ensonga ezo n'azibuulira Bannayuganda kubanga nze mu ndaba yange ndaba nga pulezidenti omuzannyo gwe baali baagala okumuyingizaamu gwali munene ekintu ekyo baali baagala kukiwunzikiramu ye bagambe nti nakimanyi nti ne opposition eri enguzi ekintu ekyo baali baagala kiwunzikira mu pulezidenti waffe nze era ngamba singa baayogera bwogezi n'Empuuga ne biggwereeyo mu bbo ne basalawo nti basirike kiggwereeyo oba bagambye Empuuga nti zaayo ssente n'atakiteeka mu public bantu kukimanya nti baayogedde era ne bakkaanya Mpuuga zeeyo ssente kuba walaba ekyamala okuggwa Mpuuga yeegaana ekyali kiraga obulungi nti singa pulezidenti yamala n'asirika ekintu ekyo baali bajja kisulika nga bakizze eno bamale bakitunuze mu kibiina ekya Nuupu nti ne Nuupu kizaga kiri ebbanga lyonna bwe babadde babyogera okitegeera so nze neebaza pulezidenti mu nsonga eyo yeebalire ddala awo yakubawo nnyo wagumira then ensonga endala y'ensonga y'akalulu abaana nga basusse okuvuga 2026 ku TikTok tetulinayo 2026 ekyo temuba nakutya okitegeera teriyo 2026 abantu bateeka ekintu kya 2026 batandise okukissa mu bwongo bw'abantu oli nekimunyikiramu naaba nga kyaliko okulowooza nti bo we balowooza we wayinza okuva sipaaka egenda okuggyako omusajja kitegeera ekyo tekiriyo kale kasita mukyogeddeko tukiwulidde ate nebekikwatako bonna kwebali teri 2026 mukwano ogenze ndowooza essaawa zaffe endagaanyeza ezo ziweddeyo tusigazizaayo dakika 3 zokka
dakika 3 zokka zisigadde njagalayo kola omu oggalewo then tugende ku nsonga endala program gawe ino okutambula nyina kasecurity alatikendera bidde wano nako njagala nkayiseewo wano kola kitegeeza leero mukubya amasimu ne muggwayo tikwe gwogaddewo kale nyawo namba lwenda 11 nga bosembyeyo oli tavuddeyo bulungi gwasembyeyo wanji yebaleko sebo kale nyawo nawe jebaleko oli mu Saudi America nawe kakati mukula simu wanji ndi mu Saudi America munnange webale kutuweereza enyawo kakati nze mbadde nteesa olwaleero mama waffe omulungi Dr. Driga awandiise ebbaluwa nga awa Mpuuga 7 days okugenda yeewozeeko era ng'agamba nti ayagala agende yeewozeeko mu kakiiko baleme kugamba mbu ye tebamuwa chansi kwewozaako nga ye bw'ayogera Mpuuga naye nze mbuuza Mpuuga bw'anaamala okwewozaako kale tukkiriza bamusonyiye ekibuuzo kiri nti byagenda n'ayogera ku CBS agenda abyozeewo obutambi abugjeyo ki ekigenda okuddako kubanga nze mukulu asiimu nze nina obusungu okiwulira nga nkozesa ebigambo bya Mpuuga yagamba pulezidenti waffe tasobola kukulembera ggwanga kubanga bw'abanga kwena ensonga eyiye nga y'okumugamba nti nno yali enguzi avayo n'ajasanguza mu lujjudde nga bw'atyo bw'akwata ensonga kiba kitegeeza nti pulezidenti waffe bw'anaakulembera eggwanga agenda kivuga ng'aliza mu katyabaga si bwe kiri si bwe yayogera kakati bw'anaabanga bamusonyiye President bw'anaafuuka pulezidenti olwo n'atavuga ggwanga ng'aliza mu katyabaga nze kuwange mbadde nteesa Mpuuga agobe kuba vice president agobweko kubanga Mpuuga yennyini yali ku CBS n'agamba ye tasobola kwetonda byali bigambo bye n'agamba bwe kibanga okubeera omuganda kitegeeza kwetonda ye tajja kwetonda n'addamu n'agamba bwe kiba okuba ng'alina ebitiibwa bwe nga kabaka bwe yabimuwa ye tajja kwetonda n'addamu n'agamba nti bwe kubanga okusoma okumanya ebyobufuzi nga yali diplomanti ali simanti mu byobufuzi era aludde mu byobufuzi era amanye ebyobufuzi ye tajja kwetonda tagenda kukkiriza kabinja kakulemberwa bayaaye tagenda kukkiriza kabinja kakulemberwa famire abantu abatono bwe bati okumujooga kati nze mbuuza bw'anaaba agenze ne yeewozaako ne bamugamba kale tukusonyiye ensobi zo olwo nakkiriza pulezidenti amukulembere nakkiriza pulezidenti amukulembere kubanga obedde oli muyaaye tewali kisinga kunnumanga Mr. Asiimwe omuntu nga yakutuusiza ku bwaloopo yakutuusiza ku bitiibwa by'oliko naye n'otatuula kugamba omusajja ono yanfudde kino kyendi Mpuuga ebbanga lyamala ng'ali mu bwa DP ng'ali mu DP kiki ennyo kye baakolerawo nga DP kiki ennyo kye baakolawo ku gavumenti nga bba bagamba nti bo balina ebitiibwa era baabitiibwa ne Sseggona waako era bo baabitiibwa era balina okuweebwa ebitiibwa era bo bamanyi ebyobufuzi bwe baali mu DP Kyagulanyi teyali mu DP era n'agamba ekibiina kyaffe kigenda kugwa kubanga kyabayaayi ekyawo ekitali kyabayaayi kyekyakisuula banange njagala waveeyo omuntu anyinyonyola kyekyakisuula ekitali kyabayaayi lwaki kyagwa Kyagulanyi yaliyo n'ekirala nze ekyanyiiza yagamba mbu ye yafuula Kyagulanyi kyali bwe yeesimbawo ye kennyini Mpuuga n'agenda ng'amutembeeyo e Masaka mbu nno ng'agenda agamba ab'e Masaka bannange tuleese ono ye waffe era mumugagire era ab'e Masaka ne bagula ekirowoozo kya Mpuuga Kyagulanyi ne bamuwa obuwagizi yali atembeeya Nsenene yali atembeeya Nsenene zeyateeka mu kakutya n'atwala n'atembeeya oba njagala kumanya okiwulira nze ku lwange ngamba Mpuuga agobe nyimirira ku kigambo kya taata waffe Kyagulanyi anti era nze ddama lisuubi Kyagulanyi Ssentamu okiwulira ekintu ekyo nze nteesa Mpuuga agobe
Nnyimirira ku kigambo kya kitaffe kye yansembayo okwogera ng'agenda kulinnya ennyonyi ku NTV n'agamba bwe kiba ng'ekibiina kigenda kugolwa abantu ng'abo tukkiriza kigwe. Abantu bano bantu babi, abantu bano eno bantu bakyamu, abantu bano be bamu abaviiriddeko abaana baffe okubeera nga bali mu makomera. Mpuuga, Sseggona n'abalala bonna be baviiriddeko abaana b'abantu okubeera nga bali magombe. Kankubuuza Asiimwe, gw'olowooza maama wa Liita Nabukenya awulira atya ng'omwana we wali eri mukoka amuyitamu? Omama wa Kawuma ne famire ye ewulira atya ng'omwana we wali eri Zembuyage zikaza engoye ku lw'abantu ng'abo? Neebaza pulezidenti waffe Kyagulanyi olw'okuba yayimirira ng'omusajja ate nsaba Kyagulanyi totya taata waffe totya yimirira bwekuba kulya nnombwa lya bwekuba gukwata lweyo kwera yera abo bonna ba DP block babagobe nze njagala babagobe. Ensonga yange endala njagala ow'ekitiibwa Joel Ssenyonyi asiba woofiisi ye y'obwaloopu. Okiwulira ensonga egimusibya nsaba busabi. Mpuuga alemeza atya abantu abakozi mu ofiisi ey'obwaloopu ye nga bwe yatajja ku ofiisi ey'obwaloopu tebamuwa bakozi abakadaaga balemeramu mu ofiisi. Lwaki baneeno ababe ye yabalemeza mu ofiisi era ne gavumenti ne bagamba gavumenti terina ssente zisasula bakozi nga yabadde bamutemako ne miliyoni 8 oba miliyoni 8 oba 8 zamutemebwako mukutemina ssente 800 lunana. Kakati babanga bazimutemako ng'ate baneeno abalimu bamugamba mbu asigazawo ng'abasigaza ku ddiiru ki? Nze ekibuuzo kyange kyembuuza Mr. Asiimwe loopu tasobola kukola ng'abo abakozi tebaliimu ng'ayinamu munnamawulire we ng'ayinamu n'omuntu ng'omwatereza woofiisi tebasobola kukola. Lwaki tuluuka okubeera nga tujogebwa nga Mpuuga atujooga n'atwalira ng'abantu wansi w'ebigere bye? Lwaki Joel Ssenyonyi afuuka okubeera nga kifaananyi kubanga akkiriza gaana Joel Ssenyonyi mu ofiisi y'obwaloopu talina sse? Okyo okimanyi tasobola kusalawo ng'omusajja olw'ensonga ayina abamufuga. Okitegeera kati emirimu gyaffe ngaffe abanopo banga emirimu gya pulezidenti Joel Ssenyonyi amaanyi gagenda kumugwamu kubanga alina abamuwanyisa nga baviira ddala mu ofiisi. Nze mbadde nteesa Joel Ssenyonyi asooke yeekalakaase asibe ofiisi agambe baba tebagobebwa oba nsigaza omukozi omu bano bonna bafulume. Waneeno tewali nga kulaga jjooga eriyitiridde abasajja abo Abaganda muli babi. Nze siri Buganda naye Abaganda muli babi. Kubanga muvayo ne mulwanyisa Baganda bannammwe Abaganda muli babi. Oyinza otya okuŋŋamba nti nno ye nga loopu bwe baakwata emmotoka zimuwanga bamulonze ku bwaloopu tebamuwaza akadaaga. Okiwulira naye ku ssaawa ya leero Joel Ssenyonyi avuga mmotoka y'akadaaga. Lwaki avuga ey'akadaaga enkadde ng'empya eri wali eri oyo omusajja yagyeyagaliramu era akyalina obugombe bamuwa n'abasirikale abalala. Bwe tolaba wamma tolaba Asiimwe nga lino jjoogo lyennyini lye tulina okukomya. Kituufu. Eryo si jjoogo lyennyini gye tulina okulwanyisa liko mbannanga ekintu kino tukibuusizza nnyo amaaso naye tosobola kuŋŋamba mbu n'emmotoka tewaliiwo mmotoka mpya gye basobola kuwa loopu ne bakwata emmotoka eyali ey'akadaaga enkadde ne bagiwa omusajja n'abakozi ne basigalamu. Joel Ssenyonyi yeekalakaase asibe woofiisi bweba ng'eyani bweba ng'eno eya Zaake emaze emyaka 2 nga tekola si bwe kiri Mpuuga gye yagenzeemu nga tekola kale n'ey'obwaloopu ebeerewo nga tekola kubanga ensonga zirabibwako. Ekirala kyenjagala nze njagala tulwekalakaase singa kisoboka okwekalakaasa nga we wagenda okuva emmanduso ani ono Mama Sadolini Masikigo Mpuuga Masikigo ne Taibwa Masikigo gundi eyo erondebwemu omuntu omulala kubanga abasajja bano n'abakazi bano banyisa eggwanga. Oyinza otya okuŋŋamba nti omukazi omu olunaku akozesa miliyoni 5,857 olunaku miliyoni nze mbuuza oyo omukazi Mama Sadolini ewuwe abeeyo simanyi eno gyakulembera bonna basiiba we nga balya we ekyemisana n'ekyeggulo kiki? Nze ndi munyiivu nnyo kandeke n'abalala bateese naye nze ndi munyiivu nnyo banaye munansonyiwa okuyomba naye nze ezo z'ensonga zange endala tunazitandikirako olulala we ndi bafunye ekyansi okuyitamu neeyanziza nnyo ssebo. Kale bwetyo bwe tumaliriza amasimu tugende ku nsonga endala.
byonna mubiwulidde sina kyengenda kuddamu byonna mubiwulidde kyengenda okuddamu kiri kimu ekikwatagana ku 2026 teriyo kalulu 2026 mbabuulidde waliwo ekintu kimu kye neerabidde wano njagala okusooka okugjawo oluvannyuma lw'abanyarwanda okuyita bannaabwe okwewandiisa mu woofiisi za Kabano ziri ze baggulawo abanyarwanda ne bagaana okujja okwewandiisa bateesezza ki olw'okuba ofiisi abanyarwanda baganye zijjumbira Akabano kateesezza okwokya ofiisi zaako bagenda kweyokera ofiisi zaabwe bagambe mbu abaganda babi bayokeza ofiisi zaabwe era balimbe nti kubanga babadde bajjumbidde okwewandiisa bagambe babadde bakawandiisa abanyarwanda abapya miliyoni bakyateesa wakati w'essatu nnya ttaano bagambe mbu ze babadde bawandiise within less than omwezi babadde bawandiisiza miliyoni nnya namba ez'aba bano abewandiisizza nti olw'okujjumbirwa kwabwe abaganda ne bookya ofiisi zaabwe nti kino basobole okusaggula abanyarwanda bali abagaanye okwewandiisa okumanya nti wabaddewo okwewandiisa okugenda mu maaso baddemu baggulewo ofiisi endala abanyarwanda bayiike okwewandiisa nga bategedde nti bali under attack era bonna bwe mulaba nga bookeza ofiisi yonna ey'Akabano Akabano kennyini ke kagenda okweyokya akoba mukatema ne mukatereka oba mukatambuza mukatambuze abanyarwanda bagenda kwokya ofiisi zaabwe era bwe bazookya temugamba mbwe era tuzookeza babalimba be bagenda okuba nga bazeeyokedde ekyo nkimaze ngenze mu politics wa leero ngende mu kigambo kya Katonda mwebali nnyo amasimu mwebalire ddala olunaku lw'abakyala mu lunaku lw'abakyala Museveni ayogedde ebintu bino baabibaddemu ekiro saagadde bireta mu security alert njagadde mbirete mu politics Museveni ayogedde n'agamba ku lunaku lw'abakyala ayogedde ku kya UCE ne UPE mbu yakikola okuyamba ku bakyala n'abaana abawala okusoma n'agamba n'okuleeta okuteekawo districts nti buli district ekiikirirwa omukyala n'ababuuza omukyala abakyala bameka abeesimba mu constituency ne bayitayo nga ba direct MPs nga tebasiikirira gundi nga bakontestinga n'abaami ne bawangula ne bamuwa ne bamugamba bali abakyala 17 nti ye neyewana nti yabateerayo akaabwe yababegera akaabwe n'abawa abakyala era enduulu ne zivuga abakyala ne bakuba enduulu mbuno yabawa n'ayogera ne ku primary ku UPE ne ku UCE kakati nno muwulire olw'okuba yabadde agenda kujja mu kiseera nga nze sinnaba kujja njagadde ngoberera ekintu kino muwulire ng'akyogera paka lwe mukutte lubona ng'akyogera wulire ebiri emabega waakyo omanyi lwaki Museveni yafokasinga ku UPE ate nga terina makulu okusinziira mu bintu byabwe nga boogera bwe babadde bateeka sipiiki eyo mwe bayogeredde amazima gaabyo era awo Mpoma satellite we yabikwatidde okuleeta UPE Museveni yagamba bw'ati bagamba bwe bati mu miitingi zaabwe mu kamwa kaabwe omuntu yenna bw'azaala omwana aba yeesunga nnyo okumuweerera era aba ayagala omwana waakule amukwata amutwale ku ssomero amuweereyo fiizi asome awo we watandikira omutima gw'omuzadde okuweerera omwana kati bo ne baleeta UPE bakuggyeko omwana wa purayimale kyova olaba essomero lya purayimale lisasula ssente eza yunivasite sente omwana wa kindergarten simanyi biki waliwo ka kindergarten akasasula sente okusinga eza university oba eza institute yonna oba koosi yonna nti osobola okusoma koosi ku mitwalo 5-6 naye kindergarten oyinza okugisasula miliyoni 2
oba 3 oba 4 oba 5 kyebava bagana okuyamba ku level esooka baagala omuzadde bakulemaze otwale omwana mu UPE nga muto nti bw'otamuwerera nga muto bw'akula oba olabanga ssente zo abba ez'obwereere olabanga azoonoona ebyo baabyogedde mu miitingi zaabwe nga bakola sipiiki eyo nga bayita mu sipiiki eyo Museveni gyayogedde leero kyova olaba ebibiina ebisookerwako ebyo kindagateni awo okujja mu primary bya buseere nnyo nti bakulemese naye ojjukire nti waliwo UPE omwana omutwale mu UPE bw'omumaliriza UPE ogambe nga yayita mu UPE bamutwale mu secondary ngerabi kati bw'amala 6 oba owulira ng'oyonoona ssente zo agende mu bodaboda agende afumbirwe agende Saudi Saudi America oba Qatar America oba Dubai America okuleeta UPE kwali kutulemaza abazadde ne balema okutuweerera naawe ne bakulemaza era ojjukira Museveni mu kampeyini yatambulanga agamba mmwe muzaale abaana mubampe nze mbaweerere bannayuganda ne bakuba engalo ng'akabano kakimanyi nti bwe bakukwatira awo omwana wo nga muto ne bamuweerera mu bibiina ebito oba tokyamujje mu UPE wonna omutwala bwotyo ne bamusomesa busiru n'atula P7 nga tasobola kuwandiika linnya lye strategy wabula ababaddeyo bakubye engalo Museveni bw'akugamba mbunno yabawa gundi Womani district MP owa district Museveni n'abagamba nti mmwe ab'ebusoga nabawa Kadaaga abeekamuli nabawa Kadaaga n'akulaga nti Kadaaga ali ku mutendera gwa busoga n'abajjako amakolero gonna ge mwalinangamu emirimu n'abajjako ebikajjo n'abajjako ennyanja n'abajjako okuvuba n'abajjako omuceere n'abajjako kasooli ono Kadaaga abeera abayambye eki ababaddeyo bakubye engalo omusajja agambye bannayuganda tugende tulye amagi ku lumonde oyo omusajja yandiba omutuufu agambye tugende tulye amagi tukombe n'engalo wano we tulaga nti Museveni akwate akuwe Anita Amongo akiikirira ab'ebukedya ajja be paramenti yonna agikube ku ttaka okuba engalo okuweerera abaana si kuweerera abaana kubatta poliisi yaabwe eri mu kabano babadde babiyitamu eggulo era senga nze nabadde ngenda omusooka nze nandisoose okukyogera naye olw'okuba yabadde agenda okunsooka nfubye ndabe sipiiki ye kwennyini kwatuukidde naye ng'abakyala bakuba engalo mbu yabawa bw'alonda abakyala 200 oba 3 disitulikiti zonna n'atematema buli disitulikiti nagiwa omukyala buli omu najjayo omukyala buli omu n'amuwaayo enguzi ya bukadde 10 ne batwala emirimu ne batwala kasooli wogwolima mu nnimiro kubanga Museveni bw'amala okugulako kasooli siringi 3 ye n'amutwala n'amuprocesinga n'amutunda n'amukomyawo nga kilo ya 3,000 addamu n'afissaawo 10 kyabongera bo ne bakutunda bo ne bagaggawala mmwe n'obanga olima nga byolima olwedde babitwala okyabirima omukyere bagukutwalako nga gukyalina mu bisusunku ebikajjo babikutwalako nga wakabirima mbu yakuwa Kadaaga senga afa busoga neefuna amakolero gonna kiki Uganda eba efunye muki nga bakadaaga 15 bonna bafa olunaku lumu naye nga industrial area in East Africa is Jinja ebeera efiiriddwa ki naye okuwa Kadaaga n'akutwalako ennyanja tokkirizibwa kuvuba n'akuteerawo awo obwakabaka obutayogerako kintu kyonna
kanve ku bintu ebyo nsirike. Semujunganda mujje ebintu ensonga z'eggwanga muve mu kuziriducinga ku obbies ne OGs. Simanyi obbi mbu wasisinkana n'empuuga mu S2. Wasisinkana n'empuuga mu S2 kati awo tomugamba ko olw'okuba wamusanga mu S2. Simanyi ogenda batabaganya ni Kyagulanyi. Ensonga za mpuuga za ggwanga sente ze yalya za ku biici e Busaabala. Senga babadde bayomba nti mpuuga yagenda ku biici e Busaabala n'akwata mu kabbo, awo wandibadde obatabaganya. Era omuntu yenna reducing ekintu kino okukiteeka ku His Excellency n'empuuga olina ekizibu ku mutwe. Zino ensonga za ggwanga ffe twakuba endulu wa pulezidenti waffe gwe twalonda n'akola ekintu kyalina okukola ng'omukulembeze waffe. Muleme ku reducinga kintu kino okukiteeka ku mpuuga ne His Excellency. Eno ensonga ya ggwanga sente ya muwi wa musolo. Ebyo mwaligenze nga bayomba nti mpuuga wakyadde e Busaabala n'okwata mu kabbo n'ojjamu sente nkugobye. Awo we mwandigendedde ne mubatabaganya nga bali ku sente zaabwe z'abantu. Semujunganda yagambye bw'ati, mbunno bannayuganda tulina ekizibu kuba kali akakiiko akateekateeka essente kali mu mateeka era ke kateekateeka essente oba kanziteeka bubi etteeka lyayita era yazirya mu mateeka kubanga etteeka lyayita palamenti yaliisa. Kati Semujunganda gwe nawe mulundi gwe munyarwanda gwe Semujunganda olowooza Museveni tunamugirako mu mateeka ge. Ekirala etteeka bwe limala okuyita mu palamenti liba ttuufu lyonna tuligondere. Lwaki mugamba amala, lwaki muwakanya nti Museveni constitution yagikwatako bubi ate nga palamenti mwe mwakiyisa? Lwaki mutugamba nti neryo bbi ate lino erya ssente ne mugamba ddyo tuligoberere olw'okubanga obbiwo? Kyemugamba ensi ekoma kumu olw'okuba mwasoma mwenna. Olw'okuba mwasoma mwenna mwakola mwenna emmengo. Simanyi mwakola bitya. Simanyi mbuno ow'ekitiibwa. Kati nno ow'ekitiibwa Mpuuga ali mu kategore ya ow'ekitiibwa Sobi. Abantu tubatuga. Omanyi abantu Mpuuga be yatuga ng'atutta obukadde 5. Laba enguudo bwe zifaanana. Laba enguudo za Uganda bwe zifaanana. Laba amasomero ga Uganda bwe gafaanana. Ezo sente okuzirya Mpuuga abeera atuze abantu abasinga abasobi. Mpuuga ye sobi ow'amasuuti. Mpuuga yenkanankana ne sobi ow'amasuuti. Abantu abafa accident mu Uganda nguzi yebatta. Nti balya ekkubo ne balya sayizi ne balya leeya yaalyo ne balya quality. Nti oluguudo luseerera emmotoka ne zigwa kubanga korasi teyatuukagana na mutindo. Korasi teyatuukagana kubanga basooka ne balulya mu sayizi osanga wa hayiwe nga yeetwala yezza etwala emu ekomyawo emu. Mbuulire ensi gye wali okisanzeemu nsi ki hayiwe ng'oluguudo luli lumu Mbarara omuntu agenda Mbarara akomawo Kampala hayiwe yonna oba oyagala oba toyagala ebeera ya sipiidi era sipiidi yo gijjeeko togamba mbu sipiidi yetta abantu no hayiwe teekwa okubeerako enguudo ez'enjawulo. Bw'oba ovugira eno ng'onookyama bajja bakuterawo layini gundi 3 oba 4 avuga empolo dda wano tosuka sipiidi 5 gwowawa naddako tosuka sipiidi 6 gwowawa n'oli mu 10 gwoweeno oli mu 10 mu oweeno oli mu 3. Okitegedde gwe kuula eggaali kubanga ogenda Kisoro okomawo Kampala. Temwina we musisinkanira kutomeregana. Buli muntu afa accident ye Uganda afa gavumenti. Mpuuga yalidde sente za gavumenti. Abaani abaabase. Mbu bateese ne Kyagulanyi. Mmwe.
mbweteeka lyayita bwe mutyo bwe muneeteekeranga amateeka mmwe mutubbe olw'okuba mutubbidde mu mateeka najja wano ne mbagamba Museveni tetugenda mujjako nga tugoberera amateeka ge nammwe ab'opozitioni be tulina kugamenya kyova olaba tugenda kubakuba n'abeekwese mu mugongo gwa kabaka tubajjeyo n'abeekwese mu mugongo gwa kabaka tubajjeyo kubanga mwekwese Mmengo muddukira Mmengo ne Mmengo temwinaayo katebe kwe mutudde nayo tugenda bagobayo ne Mmengo tugenda bagobayo ne mu kanisa tugenda bagobayo mwekereziya tugenda bagobayo mu buli sekita yonna tugenda bagobayo tukole ku nsonga zaffe ebisingawo ojja bisanga ku programu ey'enkya gye mbadde nkola ku Flashlight. Ngenze mu kigambo kya Katonda. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwaniriza mu kiseera kino Mukama mu kifo kino okwesomesa egize batabani bone bawalabo eke kigambo kino kibe kiramu kibale ebibala kibwe kutaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza bina tusabye amina. Mukama nango oluvannyuma lw'okubuulira abalala nemu okubeera atasaanira. Now olwaliro tugenda kukola bukozi revision ku bintu bye nayogerako. Waliwo lwe twakola episodes nga twogera ku bakyala nendeeta ekyawandiikibwa kino olunaku lw'abakyala. Olunaku lw'abakyala mu Uganda terulina makulu era okujjako abo aba Museveni abatudde ne baluserebulatinga abasobola okukozesa ebitaano buli lunaku abasobola okukozesa abambala ekiteeteeyi kimu kya bukadde bimeka abo bo baserebulatinge naye munnayuganda omulala toyina nsonga kuserebulatinga. Leero mbadde mbyogerako ku Flashlight ba Museveni bajja nga bagwira ne batuuka mu Uganda naye ng'embeera eri e Uganda ebakkirizisa okusoma ne bannayuganda mu myaka gyana mu myaka gya 5 mu myaka gya 3 mu myaka gya 2 nga basobola okusoma ne bannayuganda ne babaaniriza ne bayingira mu society ne bayingira mu Uganda ne babukala ne bafuuka abannayuganda ne batabasosola ne babeerawo ne bayingira ebyobufuzi ne babaleka ne bafuna chansi ne bajja ne bakola family ne bawasa ne bazaala ne babeera n'abaana baabwe ne bakyala baabwe mu Uganda etali yaabwe. Bwe bafunye chance ey'okukulembera Uganda banyigiriza bannayuganda to the extent nti tokyasobola kubeera na mukyalawo uno omusajja akubye omulanga nti wire tukusondera tiketi mama ebeni ajje kirabika oyina ekikubulako naye gwe musajja gwe naawe gwe musajja gwe okyankalanyiza comment section wano otujja kumulamwa awo comment zitandise ngenza okuwulira omwana akuze omwana bamuzeeko omwana mutemumanyi waliwo app eri ku social media osobola okuzza ku mwana mumuteeke wabiri technology wano walaze muteeke wabiri mujja kulaba wamawulira batunyigiriza to the extent nti tokyasobola kuzimba family tokyasobola kuwasa mukyalawo nobeera naye ne muzaala abaana n'obakuza abaana bakuza bakulibwa ng'omu yabayina omuwala bw'aba yagenda mu kiyumba abaana balina taata eka taata bw'aba ye yagenda mama yabayina ewaka naye nga ba Museveni abagwira basobola okuzimba famire zaabwe mu Uganda etali yaabwe. Wabula ffe bannansi batulemesa oyina okufuluma omu afulume ataasa abalala awo mulyoke musasula omutanga awo obulumi buli awo obeera oli awo nga bakugamba ewuwo owavayo bodaboda sawa 7 ez'ekiro n'owulira ekintu wansi mwoyo n'ogamba ayi Mukama leero bannange kiki oba oli awo nti ate twamusanze bwe tuti bye bibeera mu bubokisi bwaffe pasita omukazi kyankoze pasita omusajja kyankoze okimanyi pasita sente zonna mbadde nzimuweereza naye baŋŋambye ekintu bye bibeera mu kabokisi kange. N'obulwa n'ekyogamba omuntu n'omugamba nange you see you know the Bible you know the what is a scripture you know what no pastor okulabe tekituuse ku gwe naawe owuwo bamutwale n'ogamba nti sazzaamu mu linnya lya Yesu
fire naye ng'ekyo si sitaani government police ulira kati toyina obulumi obuli mu bakyala abakyala e Uganda bannamwandu be basinga obungi Ezekeri ye yakyogera nkibuliddeko ko n'emirundi mingi ekibuga mu kifudde kya bannamwandu kati tulina kukola tutya abakyala musobola okukyusa eggwanga kubanga n'olunaku luno lwe muserebuleetinga waliwo abakyala abalwana okuluwininga n'okulwanirira eddembe lyabwe ab'omulembe ogwo ne balifuna eri e Uganda waliwo omunyarwanda eyalitwala waliwo abawala mu Bayibuli abakyusa etteeka okuva ewa Katonda ensonga zaabwe zajulira mpaka wa Katonda Katonda n'agamba Musa etteeka likyuse bwe kibanga abakyala basobola okunyenya Musa basobola okunyenya olukiiko olw'abakulu aba Isirayiri ensonga ne zibayitako ne zigende wa Musa ne zimulemerera ne zimuyitako n'azitwala ewa Katonda n'akola statement ye yennyini n'amugamba abo abawala bye boogera bituufu abawala bawa obwenkanya Katonda n'akyusa etteeka abaana abawala baalinga tebasikira bakadde baabwe mu Bayibuli era kitandikira ku olwo mu kubala essula 27 kamaliririzaawo nga leero lunaku lw'abakyala era kigambo ky'abakyala. Yes. How many times? 4 times? 4 times? How many times have you? 4 times. All right, you can go. It's okay. Yeah. Ulira. Essula ya 27. Awo ne wasembera bawala ba Zero Fekadi, mutabani wa Keferi, mutabani wa Gileadi, mutabani wa Makiri, mutabani wa Manase, ab'okunda za Manase, mutabani wa Yusufu. Ne gano ge mannya g'abawala be Maala, Nowa, ne Kogula, ne Mirika, ne Tiruza. Ne bayimirira mu maaso ga Musa ne mu maaso ga Eriyazari kabona ne mu maaso g'abakulu n'ekibiina kyonna ku mulyango gw'eweema ey'okusinkanirangamu nga boogera nti kitaffe yafiira mu ddungu so teyali mu kibiina ky'abo abeekuŋŋaanyiza ku Mukama mu kibiina kya Koola naye yafiira mu kibi kye ye so teyazaala baana ba bulenzi ekinaaba kijjisaawo ki erinnya lya kitaffe ku ndaaye kubanga teyazaala mwana wa bulenzi mutuwe obutaka mu baganda ba kitaffe. Musa n'atwala ensonga yaabwe mu maaso ga Mukama. Mukama n'agamba Musa nti bawala ba Zero Fekadi boogera bya nsonga tolirema kubawa butaka bwa busika mu baganda ba kitaabwe era olibasisa obusika bwa kitaabwe era onoogamba abaana ba Isirayiri nti omusajja bw'anaafanga nga tazadde mwana wa bulenzi kale muwala we munaamusisanga obusika bwe era bw'anaabanga talina mwana wa buwala kale munaawanga baganda be obusika bwe era bw'anaabanga talina baaluganda kale munaawanga baganda ba kitaawe obusika era kitaawe bw'anaabanga talina baaluganda kale munaawanga obutaka bwe oyo amuli okumpi mu luganda ku ndaaye naye anaabulyanga era linaabanga eri abaana ba Isirayiri tteeka lya musango nga Mukama bwe yalagira Musa. Awo Mukama n'agamba owulira Bayibuli bwegambye abaana bakyusa etteeka ne babagamba eryo libeerengawo ate taata waabwe yali afudde wali we twasomako emabega kaawo lwe beeyawulamu abakoola mu ddeeno n'abamusa mu ddeeno ne badde eno ettaka ne lyasama ne libamira kitaabwe omwo mwe yafiira naye bwe baalikunga bajja naga abaana ne bakayanira ebintu bya kitaabwe kuba yali tazadde baana balenzi kye mugamba erinnya lya kitaffe likomye ebintu bya kitaffe bikomye ne bagamba twagala ne bakwata wansi ne waggulu nga baagala okukyusa etteeka eryo ebintu tebyatandikiranga wa Musa byatandikiranga wansi eyo
kuba balinga well structured balinanga structures mwe bayise ensonga zaabwe nezijulira paka wa Musa bwe zituuke wa Musa ne bimusobera nga yali mu byabuwangwa ali mu byagundi anti munnange anti baana bawala ne bamugamba nedda ssebo nga bali mu maaso g'olusiisira awo weewaaberanga okumala ensonga zonna mu lusiisiro olw'okusisinkaniramu Musa n'agamba kambuuze Mukama n'amugamba abo abaana balina ensonga ekintu kye bakayanira kituufu baana bawala okuva n'olwaleero baweebwenga omugabo gwabwe era basikirenga bakitaabwe bw'aba yazaala bawala nga luli kyali tekibangawo etteeka ne balirambulula Katonda n'aliteekamu n'obuwaayiro sections omuwala omulenzi bw'atabangawo omuwala asike omuwala bw'atabangawo gundi akole bw'ati okutuuka ku immediate neighbor naye nga abakyala be bakyusisa etteeka okuviira ddala ewa Katonda bwe muba musobola okukyusa ensingo ya Katonda n'ekyuka omuntu senga akubuuza ekibuuzo Bayibuli egamba Adamu ne Eva bazaala Kayini ne Aberi bawasaani nabadde nyina gwe njagala naye nangamba naye gwe obwire sooka mumuli ndeko ekintu ekyo okimanyi nti abo abaana bandibanga nga bazaala mu maama waabwe bandibanga nga bazaala mu maama waabwe oba bazaala mu nkima bazaala mu ki si ebyo lyali tteeka eryo ery'obusika abaana abawala tebababalanga waliwo ebintu ebimu ebitawandiikibwa mu Bayibuli naye nga byasigalayo kubanga Bayibuli senga bagiwandiikamu byonna senga bagireetera kulukululana ne kulukululana senga tegyako abo abaana buli mwana omulenzi yazaalibwa n'omuwala kati ono n'awase yazaalibwa n'ono n'awase yazaalibwa n'ono era bagamba awo we wava obusungu bwa Kayini ye yali tayagala Aberi kuwasa ono omuwala gwe yazaalibwa naye abaana abawala tebababalanga mu ndagaano enkadde era nga tebaboogerako era oyinza bwogenda okusoma oyinza osanga nti buli omu yazaalanga balenzi bokka yazaalanga n'abawala naye nga tebababala abaana bano abawala be bayomba mu kitabo ky'okubala be baleeta ensonga zaabwe ne bajjawo etteeka eryatandikira eri nti mwanyina wa Aberi tetumumanyi linnya mwanyina wa Kayini tetumumanyi linnya kubanga kyali bwe kityo ng'omwana omuwala tebamubala naye waliwo abantu abawala bajja ne bagamba nedda Katonda n'agamba abo abaana balina ensonga Katonda n'akola amendment Katonda n'agenda mu constitution ye n'akola amendment abaana abawala ne bayingira mu ddaame ly'abazadde baabwe akkirizibwa Bayibuli n'egamba kibeerewo era gubeeranga musango senga bali ebintu by'omwana omuwala eby'obusika bwe kyekyo gendayo kibuuze gendayo kinoonye nkugambye omukazi yali omu mu basajja basatu gu Adamu gusajja gu Aberi gusajja gu Kayini gusajja omukazi akyaliwo ogu ye Eva ate bano bazaala omusajja yangambe negubira okimanyi nti abo abaana kandi abaana bano tibabanga bagira ekintu no bano abaana babanga balongo mulenzi na muwala ono n'awasa owoono ono n'awasa owoono ne bazaala abaana gendayo kinoonye nkuwadde research ebintu bingi nnyo ebyasigalayo ebitawandiikibwa mu Bayibuli kuba baba kubiwandiika byonna senga tesituka weeri senga tugenda bugenzi ne tubikula walinga eringa Lwenzori nga bw'otambula n'ogenda olambula Lwenzori senga bwe tugenda ddala tusoma Bayibuli ne tugirekawo so naye waliwo ebitabo ebirala bingi nnyo ebyongera okunnyonnyola ku nsonga ez'enjawulo z'oba oyagala okumanya ez'omu Bayibuli waliwo ebitabo ebigazi ennyo kati waliwo Quran erina weeyogerera ng'eyogera ku baana ba Isirayiri nga basala mu nnyanja emmyufu egamba nti yo Quran yeegazi yegamba nti ennyanja yeekubamu amakubo 12
nti buli kika kyayita mu kkubo lyakyo. Eyo nayo siyo leeryawo nti buli kika kyayita mu kkubo lyakyo, nga wano mazzi, nga wano lusalosalo, gano mazzi, wano wakozebwe wati, naye buli omu n'ayita wawe ebika 12. Qur'an yo erina paati ya history. Yo Bayibuli etugamba nti weeyawuzaamu ne bagenda. Ekikulu baagenda. So kakati ate ezo teziba contradiction. No. Teba contradiction. Naye ekikulu baagenda baasomoka kalas. So byebyo abakyala mwongere okulwana bwe muba musobola okukozesa Katonda amendment. Bwe muba musobola okukozesa Katonda ekintu nekikyuka. Tewali kisobola kubalema kukyusa bwe muba muyimiridde ne mukikola. Muleme okulobera ku kanyeebwa kali akakadaaga nga Museveni akututteko byonna mbul'okuba Kamuli ne Busoga abawadde Buganda Kadaaga. Mbul'okuba baba batereddewo Buganda Katikkiro azungazunga olwo abaana baffe bonna babakwate babasibe kulw'okubanga Katikkiro waali. Katikkiro taleeta mmere ku mmeeza yo. Katikkiro taleeta mmere ku mmeeza yo. Bakutudde famire nga bo balina embeera ezimba famire zaabwe mu Uganda. Era okuddusa famire zaabwe bo be bayonoona eggwanga ne baddusaamu famire zaabwe nga bo be balyonoonye. Naye ffe batulemesa ne weetwala ng'olaba n'osala ku ttaka lya kitaawo n'otunda ogende Saudi America. Waliwo omukyala wa myaka 55 alinnye ennyonyi agenze Saudi America kukuba kyeyo myaka 55 alese abaana n'abazzukulu. Government policy nti omuntu bw'atabangula famire aba atabangudde eggwanga. Kati enkya senga Ebeni akuba nnyina oluyi siriyo ogwana ngukolera kimazima ddala kubanga tawulira ddoboozi lya taata mu matu. Ayinza ekyo okunkubira omukazi nenyina mbalo nenkwata oyo omwana nze nemutugatuga kumutuga. Ayinza okuntugira omukazi kubanga akuzawuya ddoboozi lya maama lyokka naye mwana gwe nomala otuga omukazi wange tomanyi gye twava kubuulira. Naye kyovula abantu omulembe abaana bazaliddwa omwana alina taata yekka oba alina maama yekka, oyo omwana abeera mulema. Omuntu ow'omunda abeera mulema. Omwana alina okukula ng'alina paati zombi ng'eya taata ekuze n'eya maama ekuze. Kati oba eyange yenkana etya? Musajja wattu nnyina omuzzaayo wansi ate nange mukuze ajja asange ebiba bibegabega bibeera bwe biti. Kati nina okuddamu nga nzizeyo ne mushepinga ne munyiga ne muzza ebibegabega ne byenkanankana. Naye bakikola bakigenderedde nti bwe badisimantolinga famire baba basaanyizaawo ggwanga, baba basaanyizaawo kanisa. Omukyala yatugamba bbawa ali bweru amuweereza ssente, ye n'asalawo n'ateesa ne pasita bazimbe ekkanisa amuwase abeere mukyala musumba. Ne bakakana ku ssente za Sekadaama bo ne beewasa. Kanisa bw'emala okukwata obulungi ate mukyala musumba ne bamugoba. Kati ate akaba ne ssente za bba wange. Okitegedde? Lwaki temuva ku bintu bya tikiti bannaye? Weebale Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tukubaza olw'ekigambo kye ekitukuvu Mukama, tukwebazizza olunaku lw'olwaleero. Nsaba Mukama ekigambo kino kyongera okutambula abakyala omwoyo gwayika ku bawala abo mu linnya lya Yesu. Guyiike ku bawala ba Uganda n'abakyala ba Uganda mu linnya lya Yesu. Omwoyo oyo yayika ku bawala ba Kora guyiike ku bawala ba Uganda bakyuse amateeka agabanyigiriza, bakyuse obukulembeze obubanyigiriza mu linnya lya Yesu. Oba basobola okukyusa ekirowoozo kya Katonda, olaba basobola okukyusa byonna bye bakyusa ne bakyusa etteeka Bayibuli negamba libeerengawo mpaka ne mu Uganda basobola okukola impact, basobola okuteekawo enjawulo mu linnya lya Yesu. Leka ekigambo kino Mukama kikwate kitambule mu bakyala, leka kikyuse obulamu bwabwe, leka kikyuse okumalirira kwabwe, leka kikyuse omuntu waabwe ow'omunda
wabeerewo enjawulo mu linnya lya Yesu. Olunaku lumu balye ku bibala by'ekigambo kino mu linnya lya Yesu. Kibeereko amaanyi, kibeereko amafuta, kibeere kikozi mu linnya lya Yesu. Bayibuli egamba Peetero n'amukwatako n'amugamba ntunuulira, n'amutunuulira. N'amusaba omukono gwe ogwa ddyo n'agukwata n'amusitula, n'omusajja n'asituka. Mbasitula mu linnya lya Yesu. Abadde omulema atambule nga bwe twakisomye eggulo. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda ayinza byonna. Ekigambo ekikozi kiyingire munda mu bulamu bwammwe, kikole enjawulo enkya Uganda eri ku bibala by'ekigambo ekyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda ayinza byonna. Nsabidde abalwadde, nsabidde abanyigirizibwa. Waliwo abalwadde nga balwalidde mu nsi ezitali zaabwe. Talina na insurance card emutwala mu ddwaliro. Talina na ssente kuba yalwadde, talina mulimu. Talina na kyakulya naye obulwadde bumuluma. Waali baganya omutwala mu ddwaliro naye bamugamba akole, asituka akole. Mukama omukono gwe oguwonya gwegatte naye omuwonye, muteekemu amaanyi mu linnya lya Yesu. Nsabidde abaana ba Uganda abawala mu linnya lya Yesu. Abaafuluma okugenda okuba ebyeyo yonna gye bali, mbasabidde mu linnya lya Yesu. Amaanyi gali agaali mu Bayisirayiri, mu bakyala Abayisirayiri, nga basabidde mu linnya lya Yesu. Babeere bakozi, babeere b'amaanyi, ate nga tebafa, nga tebalwala mu linnya lya Yesu. Obabeererewo, ayi Katonda wange, kubanga gwe wekka gwe basigaza. Ensi yonna yabavaamu, gwe wekka. Beera nabo, omukono gwo ogw'amaanyi gubawanirire mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza byonna. N'abalwadde bonna, n'abaana ab'obulenzi bonna gye bali mu nsi yonna aba Uganda. Basabidde Mukama omukono gwo ogw'amaanyi gubabeereko. Bawa amagezi ge wawa Shadrach, Meshach ne Abednego, ge wawa Daniel, ogabawe yonna gye bali mu linnya lya Yesu. Basimbe, babeere b'amaanyi mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza byonna. Otutereereze n'eggwanga lyaffe Mukama. Olunaku lumu Bayibuli egamba nti oliragira ensi yonna n'esesema abaana bo abali mu buwambe n'obazaayo ewaka. Olunaku lumu tulidde ewaka era nga tuli bawanguzi mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza byonna. Tusabye, amiina. Ali ogamba nti ayi Mukama, olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo, nenzikiriza n'omutima gwange, nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oluwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu, amiina. Olokose, beera w'amaanyi mu Mukama waffe. Yambala ebyokulwanyisa byonna eby'omwoyo omutukuvu. Olutalo olw'omwoyo balulwana na byakulwanyisa bya mwoyo. Olw'omubiri balulwana nga bwe luli. Okitegedde? Olw'omubiri balulwana nga bwe luli. Olw'omwoyo yambala ebyokulwanyisa byonna eby'omwoyo omutukuvu. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagalako ayi Katonda n'okusukibwa kw'omwoyo omutukuvu tusaba bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna bireme okutuvaako emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mukama abawe omukisa. Baagala nnyo, mwebale kumbeererawo, mwebale kubeerawo, mwebale kutufollowinga ku Facebook ne ku YouTube. Mukama abawe omukisa. The struggle moving well. Waliwo ebyakyukamu bitonotono, bingi tugenda kubawa updates. Bingi ebiriwo, mbeebaza okubanga mukyayimiridde, abasobodde okubanga mukyayimiridde. Obwetaavu we buli bungi, naye waliwo bingi nnyo ebitambula. Ngenda nja kubanga mbebategeeza kyensobola obbakakasa. Ekya 2026 ekyo kyo temutawana kukirowoozaako. Teriyo 2026 kuba tetutudde, Uganda tetudde, abaana bammwe tebatudde mu sekita zonna, oba ne mu palamenti tebatudde nga basobola okuleeta ebya palamenti, naye ate bali abasooka okuzuukuka kubanga palamenti yakazuukuka. Olowooza ebyo ebintu bivaawa? So bwe kiba nga palamenti waliyo abazuukusa ababireeta, nga mu iso waliyo abazuukuse, ogamba otya nti ara ofulani fulani atudde, era omanyi kyenkana ki kyakoze okutuuka kati. So okusirikamu oba okulaba nti tetwapudetinga publicly tekitegeeza nti nno tekitambula. So gwe kyoba okola buno buugi bwa lububi, gwe labanga lukozeekoze bwe luti obusika obunywe, you will tell me. Gwe nywe ekitama kinene nnyo bwoti kulwokubanga bugize kungulu, sikojja buwulira, tokuba ku simu yange. Mukama abawo omukisa. Mbagala nnyo. Nsigadde nze Espiasi Mubire, wano ku platform eyitibwa Bible and Politics. Mukama abanjagalire, tusinkane enkya essaawa ze zimu. Mbagala nnyo, mweraba.
I sign out.